Ettaka erigambibwa okubaako enkaayana lisangibwa ku kyalo ky'e Kaabagoma kosta ne kinnaakyo eky'Entyazo byombi ebisangibwa Erw'Emiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule. Kigambibwa nti abalumbaganyi bano ababadde babagalidde emiggo kosta amajambiya babadde bawerekeddwako amagye ne balumba abatuuze ne bayonoonayonoona ebintu byabwe okwo kosta n'okukuuliita n'ebisolo byabwe. Kiyingirirawo wano mu ttaka basanga wano wakaana batukubirawo. Abamu ku batuuze nga babadde n'omubaka wa paalamenti ow'Erw'Emiyaga Theodore Ssekikubo tubasanze bali mu nsiko ku muyiggo gw'ebisolo byabwe wabula nga n'amagye gabadde mu ttale nga galawuna. Abatuuze batunnyonnyodde nga bwe gwabadde. Bye bagamba musenguke mugende tetubasangawo. Era ku makya naye ku makya bakomyewo naki n'amagye kulaba nga bagenda bamenya. Zabashikaho bagumani batimaho mukunga bagumani basemeka bashikaho tibana mutabagumani batima. Omubaka w'ekitundu kino Theodore Ssekikubo agamba ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kubanga babadde bakyewuunya bano okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe ate ne bakuuliita n'ebintu byabwe. Bagenze okugenda omulunda ne bamugoba n'adduka ajje antegeeza n'omukyala we ne babagamba tebabeetaagawo wano. Kati okukkakana twagenze okukomawo nga ente 52 babadde bajjamu ezaabwe ne bagenda nazo. Ssekikubo yeewuunya amagye g'eggwanga bwe gatuuka okutyoboola ne gatuuka okukozesebwa mu buli nsonga n'ezitaliimu. Mu by'ettaka tulina enkaayana kuleeta magye. Twafunye obutakkaanya mu nnyumba waka kuleeta magye. Kwagala kuluutinga kuleeta magye. Ono agamba nti ekisinga okwennyamiza kwe kubanga bano tebalina mateeka ge baayitiddemu nga babakolako obulumbaganyi. Amagye bafuuse bawanyondo. Ate Wanyondo agenda ku kiragiro kya kooti naye awatalina kiragiro kyonna ab'amagye kati be batambula nga bagenda bamenya. Ssekikubo ategeezezza nga n'ettaka eririko emberebezi ensonga bwe zirudde nga zaatwalibwa mu kkooti era n'ewa ensala yaayo nga yeebuuza abo abali waggulu w'amateeka okuyisa olugaayo mu kkooti. Era n'omusango gwe bagamba Muzeeyi Bagalukayo yaguwangula mu mwezi ogwokusatu 2017 n'awangula omusango nga ye nannyini. Ne baddeyo ne bakola review era nagwo nga November 29-2023 era Supreme Court ne review n'egigoba. Kakati abatayise mu mateeka. Agambibwa okuba nannyini ttaka lino Mukasa Kerensiyo Bagalukayo agamba ettaka lino lirudde nga liri ku mbiranye wabula nga kkooti yamala n'esalawo eggoye. Naye mmaze emyaka 42 nga ndi mu kkooti mposa nga mposa amateeka ga jjajjange nasanga nga gawambiddwa mu 1978 nentandika okuwoza n'abaagawamba. Bagamba ne bagusa ne bagusa abantu abalala nabo ne bagusa abantu abalala. Kakati numbibwa group gyemaze nayo mu kkooti. Abaakoseddwa wano we bakoowoledde gavumenti ejje badduukirire ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Nendi wano nkuba omulanga gavumenti eriruddawa mu kiseera kino. Naye ndi bubi saba gavumenti enyambe. Sina buyambi bwonna minisita bwe bagamba tegenda kujja. Tusala buyambi yamba kubanga tulinga bawambye abantu. Ye RDC wa disitulikiti y'e Ssembabule Jenny Francis Kagayi agamba nti ensonga zino baazituulamu oluvannyuma lwa kkooti okusala eggoye nga mu kiseera kino yeebuuza lwaki embeera esajjuse. Bye twasalawo okubukakamu ne tusalawo agencies ez'ebyokwerinda zikuuma abantu mu mirembe. Ategeezezza nga bwe bagenda okwongera okuzitunulamu okulaba nga zinogerwa eddagala. Bagende bakkakkana minisita agenda kujja okulaba nga tutunula mu bintu byonna abantu abaaliwo
bayambiddwa batya. Omwogezi wa poliisi mu regioni y'e Katonga Twaha Kasirye akakasizza obulumbaganyi buno n'ategeeza nga bwe baabakanye edda n'eddimu ly'okunoonyereza. Tutandise okunoonyereza ku nsonga eyo era nga poliisi yaffe mu kitundu mweri okulaba ng'efuna obujulizi obusobola okugituusa ku abo abagambye okuba nti baakoze ki. Ono agamba okunoonyereza kuno tekugenda kutaliza nga n'abakuumaddembe singa banaasangibwa nga baabadde mu kkobaane baakuvunaanibwa. Poliisi yaffe kesooke tuve ku ground etegeere ekyokuba nti badde bawerekerwako abakuumaddembe aba UPDF tetunakitegeerako wabula tuli mu kunoonyereza kumanya baani abakoze ekyo kinaazuulibwa nga be bamu ku bo nabo tujja bassa mu ddinga. Wano waasinzidde okuwanjagira abo bekikwatako okusigala nga bakkakkamu kuba ensonga za kugonjoolwa. Okusigala nga bakkakkamu ensonga zaabwe okulaba nga bazikwasa bannamateeka, okuzikwasa poliisi, okuzikwasa kooti kubanga be balina obuvunaanyizibwa okulaba nga bakwasaganya ensonga eyo. Ettaka eririko embiranye okuli ery'Ekaabagoma kigambibwa nti liriko yiika ezisoba mu 600 okukosa ery'Entyazo nga lino lyonna kooti yalaga nti lya Muzeeyi Keresensi Yobagalukayo.